Hallelujah, hallelujah. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. This is morning breakfast. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Yesu Kristo Omunazaalesi yeebazibwe. Alukeesezza nga tuli balamu. Wulira ekyawandiikibwa. Morning breakfast etuuse. Wulira ekyawandiikibwa. Ephesians 6:12. Ephesians chapter 6 verses 12. Katusabe. Father, in the name of our Lord Jesus, breathe upon your word, Father, as we exercise the power and the authority which you gave unto us. In Jesus' name we pray. We call upon the power of the Holy Spirit to lead us, to guide us in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ekyawandiikibwa kiri mu Ephesians 6:12. Bayibuli egamba ey'Oluzungu. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against the powers, against the rulers of darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Ey'Oluganda. Kubanga tetumeggana na mubiri na musaayi. Waliwoko kati muganda wange nkugamba entalo ez'omubiri n'omusaayi ziteeke wali ebbali. Kuba ffe tetulwanagana na baganda baffe. Tolwana na muganda wo, toyomba na muganda wo, tosunguwala na muganda wo, teweevuma na muganda wo. Ezo ntalo za mubiri na musaayi. Naye ekigambo kitugamba ffe tetumeggana na mubiri na musaayi. Akunyiizizza Bayibuli egamba sonyiwa. W'owulira nga toyagala tandika okowoola nti Mukama mpa okwagala. Kuba Bayibuli egamba love your neighbor as you love yourself. Amiina. Tetumeegana na mubiri na musaayi. Ffe tetumeegana na baganda baffe. Tonyiigira sengawo, tobaako gw'onyiigira. Simanyi kaziniwo, simanyi mukwano gwo, mbu ddala gundi ye yandibadde ng'akola kino gw'obadde oyagala ani akikukole. Sanyuka busanyusi. Tomeegana naye, toyomba naye, tolwanagana naye. Naye wulira tulina bye tulwanagana nabyo. Kati obuzibu we bujjidde, mulokola mpuliriza morning breakfast eno, ovudde ku mulamwa, oyina ebyokumeegana nabyo, oyina ebyokulwana nabyo bingi. Naye kati gw'oli ku munno gw'oliko era nze n'obulokinga n'omuggula n'okola otya n'okola kino n'osindika audio n'ozisangula n'oddamu n'orekodinga n'omusindikira endala n'omuvuma bannange. Ebyo biveemu mulokola mpuliriza amakya gano, biveemu biviiremu ddala mu linnya lya Yesu. Wabula wulira ffe tetumeegana na mubiri na musaayi, wabula n'abaamasaza. The principalities. Tulina okumeegana with the principalities. Abaamasaza abafugira mu buwengula. Olunaku olwajjo twalabye bimanyi okusiba essaala zaffe, ebyamagero byaffe. Amiina. Ffe tulwanagana n'abaamasaza, na buli ow'amasaza twaweebwa amaanyi n'obuyinza. Siba owalula okasuke mu bunnya obutakoma, omuggalire n'omusaayi gw'omwana gw'endiga, tekidda mu bulamu bwo. Wulira, wabula n'abaamasaza n'ab'obuyinza. Olaba, n'ab'obuyinza. Kyova olaba naffe Yesu Kristo atugamba nti laba mbawadde amaanyi n'obuyinza, mbawadde amaanyi n'obuyinza. Kati olwanagana n'ab'obuyinza n'abafuga mu nsi, abafuzi abafuga mu nsi muno, emyoyo egifugira mu nsi muno nga gya kizikiza, nja kunsonyiwa Oluganda, myoyo gya kizikiza, the powers of darkness, oy'Oluzungu ekijjayo bulungi. The rulers, abafuzi ab'omu kizikiza. Amiina. Owulidde bye tumeegana nabyo? Va ku munno naye omugambe nti muganda wange nze sigenda kuyomba naawe kubanga nze simeegana nze naawe.
wabula tumegana n'emyoyo emibi ng'olumba omwoyo omubi ogumwambala. Wulira, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Owulidde, n'emyoyo egy'obubbi mu bifo ebya waggulu. Myoyo gya bubbi ate giri mu bifo bya waggulu. Ekyo gy'olina okuwalula, ekyo gy'olina okusiba n'ogamba Mukama, ekyange tekigenda kubbibwa. Nsiba na buli myoyo gyonna emibi, emyoyo egy'obubbi egifugira waggulu. Yimusa emikono mu bbanga. This is morning breakfast. Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, tukwebaza olw'ekigambo kino olunaku olwaleero. Mukama, tujja mu masogo nga tugwa mu masogo taata, nga twenenya Mukama olw'entalo ze tubadde tulwanagana ne baganda baffe mu mubiri na musaayi, tulwanagana n'eb'eŋŋanda, tulwanagana n'emikwano, tulwanyaganye n'abantu ne ku social media betutamanyi wabula betulaba obulabi nga batayipinga. Mukama taata, ne tumeggana nabo, naye Mukama tuzze mu masogo nga tukusaba otusaasire Mukama, otusonyiwe Katonda wange, otunaze n'omusaayigo, otutukuze n'ekigambo kyo Mukama, otuwe amaanyi, omwoyo omutukuvu otukulembere mu lutalo luno nga wetukoowoola n'Emikayiri atukulembere mu kulwana kuno. Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, nsumulula bamalayika abalwani bake tugende mu lutalo luno, era nga tuvaamu nga ffe tuli bawanguzi, kubanga oyogedde n'ogamba nti ffe tetumegana na mubiri na musaayi, wabula n'ab'amasaza, wabula n'ab'obuyinza, wabula n'abafuzi abo abafuga mu nsi ey'ekizikiza, n'emyoyo egy'obubbi egiri mu bifo ebya waggulu. Taata, tulumbagana n'omusaayi gw'omwana gw'endiga, kubanga Bayibuli egamba nti twamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Tulumbagana egyo emyoyo emibi mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu n'ekitangaala kya Kristo Mukama nga tumulisa. Ekitangaala kya Kristo Mukama, emyoyo emibi gyonna nga tugisiba, nga tugiteeka ku njegere, nga tugikasuka mu bunnya obutakoma, nga tubiggalira eyo n'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Muganda wange, siba emyoyo gyonna emibi, emyoyo egy'endwadde, emyoyo gy'okuddirira emabega, emyoyo egy'obubbi, oba wankakulawo kasente ko ne gijja ne gibba esente zo nga gibbira mu birwadde, emyoyo egy'okufa, emyoyo egy'okufiirizibwa. Lumbagana egyo emyoyo emibi mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, omwana wa Katonda omulamu. Tusiba na buli agoyo gonna agava emagumbe, tusiba na buli ettoka eryo lyonna tulikumako omuliro tulyokya mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Na buli abafuzi bonna, Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, tubasiba nga tubakasuka mu bunnya obutakoma, tubiggalira eyo mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, omwana wa Katonda omulamu. Emyoyo emibi gyonna, egyo emyoyo emibi egifugira mu kizikiza, abafuzi abafugira mu kizikiza, Mukama tubawamba mu nsi ey'omwoyo, tubasiba nga tubateeka ku njegere, nga tubakasuka mu bunnya obutakoma, tebiddangana mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Emyoyo egy'endwadde gyonna, emyoyo gy'okulemererwa, emyoyo gy'okufiirizibwa, emyoyo gy'obuteeyongerayo, ebyo ebitusibira mu kifo ekimu, Mukama tubisiba mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, omwana wa Katonda omulamu, nga tubikasuka mu bunnya obutakoma, tebiddangana mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Endagaano zonna ezo tuzisazamu, tuzookya n'omuliro mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, omwana wa Katonda omulamu. Tusimbuliza na buli eddogo lyonna, na buli emyoyo gy'obubbi gyonna, tugisimbuliza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Ebyo ebyamasaza ebifugira mu bbanga, enjomikayiri bikubbe na muliro mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, obyokye mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Omwoyo omutukuvu tukwebaza, kubanga oli Katonda atulwanirira, oli Katonda atulwanirira ne tuwangula mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, omwana wa Katonda omulamu. This is morning breakfast. Wano sisuukawo, ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga, gamba Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, nkwebaza olw'ekigambo eky'olunaku olwaleero, era nze yatula amaanyi go
gaddemu nate n'omulundi ogwokusatu gamba Mukama nzikiriza munda mu mutima gwange nga tewali ankase okuweebwa obutuukirivu era nkusaba sangula amanya gange mu kitabo eky'abafu ogawandiike mu kitabo eky'abalamu njatula n'akamwa kange leero nti ndokose era nkusaba amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okunnuŋŋamya mu lugendo luno olw'obulokozi mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi omwana wa Katonda omulamu tusabidde ffenna tugambe nti amen and amen. Hallelujah. Shalom, shalom.